One day I was in England and somebody was preaching. He gave us the advice that never lose your temper, because nobody needs it. You may lose your money, people will pick it and use it. But saying I've lost my temper, don't lose it. Nobody wants it. So in order to promote that peace, we should be pure in heart. Then he said, blessed are the peacemakers, they shall be recognized as children of God. So our Lord Jesus Christ is calling upon each one of us, wherever you are, and above all, if you're a believer, and if you're a Christian, please let us make peace. Christians as well as non-Christians, we greet each other using Jesus' words of peace. Because when he rose from the dead, his greeting was peace, shalom. When we go to the Holy Land today, people still say shalom. Our brothers and the Arabs, they say salam alaikum, meaning peace be with you. So blessed are the peacemakers, they shall be recognized as children of God. The moment you don't promote peace, then you are not recognized as a child of God. Then he said, blessed are those who are persecuted in the cause of uprightness. How many people today are being persecuted because of their uprightness? And some people take advantage of that. That is sinful. And if you know that you are persecuting others, please stop it. Because Jesus is telling us that's not right. Then he said, blessed are you when people abuse you and persecute you and speak all kinds of calumny against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be, great. Abusive language. One of the weaknesses today, ku mitimbagano, ku radio, okuvumagana. Ne bannaffe abaagala obukulembeze ate bavumagana bavumaganya. Tufube okulaba nti twagalana ate mu kifo ky'okuvumagana naddala kati bano betusabira bagenda okwesimbawo babeere nga bazimba ggwanga nakulitegeeza tize bannange ku bizibu ebiri mu ggwanga lino bubeere butemu bubeere bubbi bubeere tribalism oba ki nze ŋŋenda kubalambika bwenti so sikola ki so si kuvuma buvumi. So we are here concluding national prayers and fasting with the general objective of praying for peace in Uganda as we prepare ourselves for the national elections. Hence the theme, build peace in Uganda at all levels. Why do we choose this theme? We chose this theme so as to cultivate a culture of care and concern to one another. If there's peace, people are smiling. If there's tear gas and beating people, people are crying and running. So as we prepare ourselves, those who are going to be elected and you who are voting, let us remember Jesus' words. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
From what Jesus said, he was showing us our identity as Christians. Today, the common word used by everybody, even those who don't know English, identity card yeruwa. Mu myaka gy'ensanvu abali batufuga bakolanga road blocks nga mpitirivu, naye abasirikale olwatuuka wali nti mpa density card yo, density mu kifo kya identity nga bagamba nti ki density, nga balowooza nti byombi bye bimu. So some people used to argue that both words convey the same message. But there is a difference between density and identity. Identity means one's qualities, one's beliefs, one's personality, one's looks, etc. Your identity you. Enaku zino bali mu kugaba bu voters cards. Kulika voter card kulika identity yaki y'omuntu. Senga otuka olina ogamba n'olaba nga si egwe okazayo buza. Nze ennyindo yange si bwe yakola bwento, amaaso gange si bwe gali. Ng'ogyeko face, identity yaffe also refers to one's qualities, one's beliefs and personality. Density munkyuse ennyangu waligambye nti buzito. It means one's net worth. Bakakensa mu bya science bagamba kino, obuzito bw'empewo, density of air is 1.2 kilograms per cubic meter. Kati naffe nga tusabira emirembe, buli omu yajjukize identity ye ng'omugobezi wa Kristo, ate ne density ye tobuzito bwo mu kukkiriza Omukama, okumugoberera n'okumuwulira byenkana wa. So the purpose of being united in prayers for peaceful elections under the umbrella of the UGCC is to remind ourselves of our identity as believers in Christ, our qualities as believers, our looks as Christians. Bw'obeera ng'oli mugobezi wa Kristo ate n'okyawa okwegayirira, then identity yo gyerabidde. Y'ensonga lwaki tubakubiriza n'okwakubiriza to promote prayers in our families. Kuba ne Kristo yennyini yagira nga akadde n'adda ku mabbali n'akola ki? N'agenda okwegayirira. Naffe y'ensonga lwaki tujjukizibwa tubeere nga twegayirira. Kristo oyo omulungi eyajja n'atufiirira tufune okulokoka, naffe nno mwesibe olukoba okulaba nti first and foremost tuba n'emirembe mu mitima gyaffe, tuwuliriza kyatugamba, ate nga mu bigambo byaffe n'ebikolwa byaffe tulaga ki? Tuba nga tulaga ekyo kye yali. Engeri gye yazaalibwamu ffenna tugimanyi. Bagyogeraho watannazaalibwa. Sande wedde twakuza olunaku lwa Epifania. Bamejai mu Luganda kye bakyusa Bayibuli yaffe ab'amagi kitegeeza ki? Mejai kiva mu Lulatini magus. Bw'obeera magus obeera kakensa, omuntu omwogi. Magus obeera omu, bwe mbeera bangi
ne nfuuka Mejai. Abaasoma olunaku olwo mujjukira bulungi ebiva kyatugamba nti bawulira nga omwana azaaliddwa ne bawuliriza ogenda okumulaba n'okumutondera ebirabu. Bamutondera ebirabu ebyo bisatu naye nga biraga identity kikyali. So they gave him gold. Ne bamuwa zawabu. Zawabu ne ku mulembe guno tabawa abanaku aba kabaka. So they gave him gold for his kingship, and the gold is a symbol of his kingship on earth. Tibaali Bayudaaya naye bava mu bitundu ebitali bimu. Mu kumuwa ekirabo kino tebaalengeza ensi. Then ne bazaako incense bwe bubaani. Mulaba wano ku mikolo emikulu nga tusoma misa, Father anyokeza akaki akabaani. Akabaani ako katujjukiza ki? Katujjukiza butukuvu. And by the fact that Jesus was a priest, he came to sanctify us. Kati bamutondera ng'akyali muwere, bali batulengeza obuvunaanyizibwa bwe yali agenda okwetikka mu kutukuza abantu. So incense is a symbol of deity, of spirituality. Then ne bamuwa n'omuzigo gwe bayita mira oba mma. This was a prophecy of his death, because myrrh is an embalming oil, and this was as a symbol of foretelling of his death. Omuzigo guziraga emirambo gwe bamuwa. So the Jewish people were waiting for the Messiah to appear. And finally Jesus Christ was born, but the Jews don't recognize him because they're looking for a different kind of king, namely an earthly king. Naye bw'ajja n'ayigiriza, buli muntu yamwewuunyanga. Ekyewuunyisa ebyo byonna beeyigiriza over 2,000 years ago, they are still valid and relevant to our lives. As we continue to pray for peace, the way to peace is none other than reconciliation. Mujjukira Mukama waffe Yesu Kristu yamanyira n'abanga okwegerera bannange si kyangu. Senga omukumu omuyita n'ajja wano nti jangu tukulembere essaala gijje mu mutwe, sibanya abasobodde okugikola. Naye bw'olaba era bwe weebuulirira ku ssaala eyo Mukama waffe Yesu Kristu yatuyigiriza, ye mbasaba tusome ffenna, mujja kulaba emirembe weegiva. Kitaffe ali mu ggulu, is good in politics. So let us promote good politics at the service of peace. Hence, to have good management and accountability at all levels. For many people today, politics is a distasteful word, often due to the mistakes like corruption. Corruption, inefficiency of some politicians. They also attempt to discredit politics, to replace it with economics, or to twist it to one ideology or another. Abantu beesimbyewo
bwe banyuma bye bayiseemu anti neetaaga y'akasente abantu abannanonda oyo si corruption bannange kati bwakuwa essente ate oneemulugunya otya ng'akoze ye byayagala okukola ebitakukwata nako. Tubeere bamazi bannange ate n'ekisinga obukulu kwe kulumirwa ki? Kwe kulumirwa eggwanga lyaffe. So in the face of many petty forms of politics focused on immediate interests, true statecraft is manifested when in difficult times we uphold high principles and think of the long-term common good. Butuufu ku nnaku zino ezisembayo yatwongera okusaba Omukama atuwe emirembe senga kyali kisoboka abo bonna beesimbyeyo bayitibwe mu kifo kimu bannamawulire baffe bababuuze bino bye biruma abantu. For example, obwavu kati oyagala okukulonda kiki onootukolera okubulwanyisa. Tulina ebizibu by'endwadde kati covid afuse covid, HIV akyali HIV, malaria. Nti kakati gwe ssebo oyaba tukulonde kiki ddala ky'onookola ku nsonga ezo. Tulina challenge ya tribalism. Ebifo ebimu tosobola kubibeeramu okujja ng'oli wa ggwanga gundi. Ebyo bizimba eggwanga. Lumu ab'e Kenya baali bagenda okulonda bwe ne bateekateeka pana efaananako bwetyo ne babuuza buli omu ku bizibu bye baalimu. Ye ne batuuka ku tribalism ne balyoka bayiwa bwino kino na kino na kino na kino, naye nti oba ogenda kutukulembera ggwe kaakati ng'eggwanga tubulire ffenna onotwala kyenkanyi oba onoba n'abaana n'ebyana. Nga tusaba Mukama atuwe emirembe, tusabire n'abo bonna bannange abeesimbyewo. Omukama oyo omulungi atwagala era atuzimba amulise emitima gyabwe ate bakolere eggwanga lino. Ng'omubala gw'eggwanga lino gugamba nti for God and what? Kulwa Katonda naki? Awo nno ng'oli candidate sookanga bulijjo weebuuze ekyogenda okukola. Oba oyagala kuba abantu kibooko bw'ogalikamba kube kulwa Katonda n'ensi yange kijja. Oba oyagala kubba oba corruption oba tribalism naki kati bino mbikola kulwa Katonda n'ensi yange kijja bannange? Nedda. Kati tuzino nno ennaku ezisigadde tuleme kuneneŋŋana na kuvumagana, naye tuzimba tutya ki? Tuzimba tutya eggwanga lyaffe. Bwetyo tusobole okutuuka ku ki? Ku buwanguzi. So let us promote peace at all levels. Jesus wants each one of us to promote peace, and that's why when he appeared to his disciples, his message of peace after his resurrection, we read in John 20 verse 21, this is what it said. In the evening of that same day, the first day of the week, the doors were closed in the room where the disciples were for fear of the Jews. Jesus came and stood among them. Then he told them, peace to you. The same message Jesus yatwagaza kakati. Akabuuzo mwagala emirembe buli ajagala waniko omukono ndabe. Nange mpalise twekubereko mu ngalo kubanga kirungi. Abagala entalo mwanike emikono tulabe. Abagala okuvumangana
muwanike emikono tulabe. Obulimba obuyitiridde n'okwogera ebya Ssekaba birungi. Yetusoose ffenna tuwanise saba Mukama atuwe eki? Atuwe emirembe. Mbaagaliza okulonda okulungi okujjudde emirembe nga tujjukira nti Omukama ono yatonda kyatwagaliza si kirala nekiki kibeere mirembe, emirembe mu mitima gyaffe, emirembe mu maka gaffe, emirembe ku mirimu gyaffe, ate emirembe mu ggwanga. Omukama abeere nammwe. Omuganda aga nti agali awamu. Okay? Gegaluma ki? Osobola okuba n'erinnya erimu n'oluma ennyama n'ogisobola ogezangako. Yuzi naye nnyimiza ab'emunyonyo nga tuli ba seminaaliyo tugenze emirembe mali eri omu ku bakozi baffe baali batukuuma ne tumuwa ku nnyama gye baali batuwadde nga n'erinnyo limu. Yali aludde ono okulya ennyama, bwe yalaba nga akaka akeeru katuuse n'agaa nti ndowooza eyidde n'atandika okwegabula. Ne tumugamba nti wange Ezekieri lindako nti kanaggweramu eyo ogenda okukakana n'erinnya erimu lisigadde muti mu nnyama. Awo nno unity is strength, so let us do all what we can to build unity, then to promote justice. Amazima bana twogera amazima. Ekyennaku ku mulembe gwaffe abamu tebakyasuwala kulimba mu maka wa ekitegeeza nti conscience zaffe zaafa. So ekibiina kino kituyambe to promote justice, then also to promote reconciliation, okulaba tutabagana ne Katonda n'okutabagana ne bannaffe, to promote peace and also to promote truthfulness. Baagaliza okusoma okulungi kati newankubadde ennaku zino esatu zigenda kuggwa leero tekitegeeza nti kaakati ebyokwegaya tugenda kubivaako. Twongere okusaba Omukama atuyambe okulaba nti tuyita bulungi mu budde buno obw'okulonda, ate buli omu ku ffe afuuke omukutu ogwaki? Omukutu ogw'eddembe, bwe tusobole okwongera okuzimba eggwanga lyaffe. Omukama abeere nammwe.